Tugenze okuddayo ebutale Kaddugala mu ggombolola y'Ennyendo Mukungwe mu kibuga Masaka ku bijja wagenda okuziikibwa omubaka Muhammad Sseggirinya ng'okuyoyota kugenda mu maaso. Okusinziira ku oluganda lw'omugenzi Geoffrey Mulindwa ng'ogyeko okuyoyota naye enteekateeka zonna endala ab'e Kampala be bagenda okuzikolako. Twafunyizayo ka budget ne tukunganyawo ku ssente tube nga tuli bakiwonye kitandikako nga bwe tulinda tiimu eve Kampala naffe tusaye nga twetegese. N'ebikonge biri mu kkubo nga emmotoka ziyinza obutayitawo bulungi. Tugezezaako okulaba nti tukolawo puroguraamu ey'emisana n'okutuuka ekiro mpaka bali bakaminsona ba paalamenti bwe banaatuukira okukola puroguraamu eyaabwe ennene. Ono atubulidde ng'ekika kifiiriddwa ebitagambika kubanga buli muntu abadde atunuulidde ye. Tufiiriddwa nnyo kubanga y'omu ku bantu abadde batukwatako nnyo ng'era tubudaabuda sigala tuwolayo school fees abamu abaana bakutteko n'abalala abaana babasengaabwe abayambye mu bizibu eby'enjawulo. N'abatuuze batubulidde nga babadde beenyumiriza mu mubaka Sseggirinya. Musajja abadde omulwanyi w'entalo zonna. Sseggirinya abadde musajja omumalirivu mu kintu kyonna kyakola nga kikola n'omutima gumu. Abadde muvumu nnyo era nze nsaba buli bavubuka gye muli muleme okwetya. Tulabire ku Honorable Sseggirinya. Abadde omwana omuto, abadde omusajja omuvumu, abadde omusajja w'omunnankyukakyuka omulungi ennyo. Tubali tumuyita muzira. Era okuviira ddala mu buto bwe okuva we yazaalibwa ekyamazima abadde akola bya naggwano. Abantu abawe ekitiibwa era nga muntu wa mpisa era ng'akola. Bagamba tebalina kwemulugunya kwonna ku nteekateeka nga bwe zitambula ez'okuziika omwana waabwe ku Sande eno.